Anti atagenda mukole agenda muwa sente. President agenda kuwa abasiramu sente bilioni 19 ze baba bani. Waliwo enjawulo wakati wa Mubajje ne Kazimba. President Museveni agenda bilioni 19 abasiramu. Walabe gugunga kabadi. Bamubbe. Linda ko muzeyi. Bino byonna bya bilioni 19 kabadi. Ani agula omuzikiti. Omulyo bajagula ttaka essemba bulenga liriko lizo olwedde. Ngotwala muzikiti. Ati kakati kooti balina omukompasetinga. Is that judge is stupid? No man is yali decent. Ngera bwe bakuba ekadiso omulala. Kyo judgment y'omulamuzi muzeyi tekola. Kugambe tosobola kukwata ku muzikiti eti maaso. Is it transferable? Goyiza gola twera ndoga nti digifula taxi. And Mufuti and the others are fools. Omulamuzi musirwe yabisala. Ne Mufuti ne tategeera. Do you see the Libyan embassy making noise? Who completed that mosque? Libya. Yes. Embassy ya Libya yandibadde complain. Uli ange complaining. Mubajje tebali nekirevu tebali kyokeza mo obubiri. Tebali mufumiza bugali mu helicopter. Kwata ku muzikiti. Omuzikiti wayinza kukwatako. Kati jaji Ghana, let me give you an example. Ghana, polisi ya Ghana yajja ku Sande n'ingira mu ekereziya ng'eyerubaga bakwate mu kulimira mu chachi polisi ya Ghana Sande ewedde ku Sande mu biseera bya rulings abakatuliki banyeega abapolisi bonna babakuba ne babattira mu ekereziya. Lindako Ghana abapolisi bayingira mu ekereziya bakwatire mu kulimira ng'emmisa eri mu kimu progress ne babakuba ne babatta abapolisi. Omuserikale wa polisi omukatuliki ng'ayina pisto yabakuba amasasi banne kulumba ki church Rawlings kye yakola yaleeta twakita n'ejjawo ekereziya yagisendawo. Rawlings yasenda ekereziya. Yes. Naye nga tolinnya mu ki mu ekereziya. Ekereziya togirinnyamu n'omuzikiti ogutunda newuunya Mubajje ne Kazimba nze mbeewuunya. Omusiyazi agula buutu ya munne nga yeeyagalidde era teri mwana wa Mubajje gwe baali bagudde buutu, teri mwana wa Kazimba gwe baali bagudde buutu. Bali abasiyazi community beggula bokka buutu, naye ebulaaya eri abasiyazi banaddi batunda emizikiti batunda amakanisa naye kakati Mubajje ne atunda omuzikiti ne Kazimba ng'ekereziya dodo ekanisa bagikuba nga bagitunze. I prefer musiyasi. Mawanga g'abasiyazi banaddiini bayo tebatunda mizikiti na church. Naye wano Sheeke Mubajje ne Archbishop Kazimba bo beeriisa nkulimo mu kutunda ebintu bya church. Waliwo ya church mu Ndeero eya Anglican Church abasiyazi be bagitunda. Katonda ku Kazimba ne Mubajje n'abasiyazi abatatunda place of worship ayagala kani kitofu kyogereko kati wewe Katonda yatutonda tumusinze tumwagale tumugulumize. Ebya sekisi yabiteekamu oba buutu oba si buutu naye bano abatunda Katonda we tumugulumiriza mutunda omuzikiti tumuteeramu ekitiibwa n'abasiyazi Katonda ayagala ani ajja bookya omuliro bakazimba bamubajje abakutte amasinzizo mwe tumusinziza ne bagatunda. Yagamba ekintu kimu Bayibuli etugamba mugende mu nsi muzaale mwale nga muyitawa mu buutu ababuutu yabateekako nti okujjako nti si buutu ababuutu nabaana batunda amakanisa owa buutu muzeyi Katonda ya mugende muzaale mwale naye teyateeka wawe balina yita. Anti kati bano abasiyazi bo ba conservatives batya kuzaala abaana bangi ensejjule sobola abasumulula buutu. Abasiyazi batya ozaala abaana abangi ensejjule kubanga buli omu kati ali mu climate change ali mu population control oba abasiyazi bo be bannannyini population control bo babuutu. Abasiyazi bali mu controlling population.
abasajja bagezi nnyo tekisoboka boba population control tekiriyo ekyo naye tekisoboka lwaki mwasiyazi beva controlling population nti abaganda tweddira ebisolo bingi wayi we are conservative we are preserving animals kakati Archbishop Mubajje ageze muwa sente sheke Mubajje president agenda muwa sente bilioni 19 laba sente z'omwewo omusolo konna kabadi anti kwe tukimanyi ti Mubajje yagambako mu kalulu ti poliisi emukutte ngabira Museveni obululu umulalo ne bamusiba esanja mukwano gwa Museveni babbe Museveni sente beka mu wakazi mugundi Church House nakabirwa yambasada wa Anglican Church kono kuliko omusagama kabawadde nabagamba Museveni tayinza batwakita akalina omusagama yes kakati nze kubasiyazi kubanze subira musiyazi kugula buutu yange omusiyazi agula buutu ya munne nga yeyagalidde naye omusiyazi wa population control controlling population nga bolaba abasebbeeyi tibaali bagezi nnyo abasebbeeyi tebatemako omukono abasebbeeyi tebasiba mukazi ku njegere bamukulamu akakola eddalu nga bataliiwo basanti sibalungi nnyo abasebbeeyi bajjamu omukazi akakola eddalu nga bawe taliyo kebakuulamu basajja bagezi nnyo ne bw'obuuza abaleero nti akakola eddalu keekaliwa mu mukazi akakola eddalu akamulalusa abasebbeeyi bakategeera dda n'abazungu sibanaki so kakati abasiyazi ba population control bagula buutu zaabwe population control climatic change tusimba miti tusimba ki abo be basiyazi balezibia nabo bebo batuyambako kendeeza obungi bw'abantu ku nsi bawe ekigalo basajja bagezi nnyo bo bamanyi nti buutu zaabwe sex is only intended for creation kakati kubanga oyinza okubeera ne mukazi w'emyaka 6 nemuserebretinga gibiri nga temuzaala ng'omugoba nze nga tuvudde ku ebyo ebyabasiyazi kati kikomawa kino pulezidenti ajja bayirira bilioni 19 atunda ewalala bazigabane supreme council bonna n'abasalafu nabagambye nti abasalafu nga bagoba gundi kyenfunza ekyengera kabasaala nga baganye okumuwugana abasalafu balwanira omuzikiti gwa Kakanda e Kampala mukadde ne bafiirawo n'embwa ne bazisala abasalafu balwana lwaki tebalwana basirisi ku muzikiti bandijjeeyo n'ag'ombuto omanyi gwe bayita Kafeero Mutaasa Kafeero yali agala okudevelopinga omuzikiti gw'Entakasero n'atawa ba red paper cent ne bagamba ku pulaani gye tulabye ku Mutaasa Kafeero nti waggulu waliyo bukya y'embizi ku musaayi Mutaasa Kafeero abasalafu bamunoonya neddiinu n'agita where are the basalafu nga they are quiet in this they are going to there is no sensible person who can tell you that he can sere mosque segeeza judgment y'omulamuzi n'omulamuzi naye eddiirwa alabika agirimu nti Nakalema yakwataani Nakalema kyaki y'omundere yakwata court by relief eya Dodovinko but court by relief had received an order from court to destroy the church. Why did the church give order? The Nakasero leader, lawyers, Shibanekandi company advocate, had denied that was not a church. Kati ya Museveni yatulia Nakalema nina wako bamusiba kunjegere kangamba ndi mulalu naye mpulira nti naye asiba kunjegere kale ogambye bagenda bayi bilioni 19 president ajja bayirira bazigabane myaka 10 Museveni zampadde ku sente yenene za tunashukawo wani yes kubanga omukalowoza munja kwavuwala asokole tojja kusokoola ne mukozi yakanya okusokoola the message was delivered by Mwenda no organ extraction wali abantu bazikibwe n'ebintu byabwe kana kazonzo twe bagenda kata parliament yakola deteka ku organize law without a law
eri donation sikusokola asokola alabe amalwaliro tugenda gakuuma mukuume gate zonna tulabe abifulumya tukubirawo atana ono ye jatudde nakano bazunzolutwe ne bannaabwe banabifulumizaawo banabifulumizaawo if we deny score a ball ateba ono tumukubye jogo tuli mu mazeemu yagenda bukedi yanayogera ebyobusiru nafu mukozi namukozi Museveni mukozi becoming popular in fact mukozi is becoming popular mukozi katwa mutumye erinye ddala kiboko ya waizi kiboko ya busuma kiboko ya babbi endelea kijana tuwage erinnya lya Jeno Muhozi ddala lyeriwa mboko ya babbi kiboko ya waizi Muhozi Jeno Muhozi kiboko ya waizi kiboko ya wasuma kiboko ya babbi kiboko ya nyamunyamu tuwage